Kadama TV omulimu gwonna oba omuntu wonna w'oba oli wabeerawo obuzibu mubeeramu abayitamu mubeeramu n'abatayitamu mubeeramu abafuna obuzibu mubeeramu n'abafunamu obugagga. Kadama gwe tugenda obbaleetera Calvin yamu interviewinze nga y'omu ku bakadaama abasobodde okubeera nga beekolera mu mulimu guno gw'abakadaama. Tubagamba nnyo nti omulimu gw'abakadaama ababonaabona naye n'abafunyeemu bafunyeemu. Ku 100 oyinza okwesanga ng'abakaaba bali 5, 95 abaliyo naye nga ekintu bakifunamu. Katulabe Calvin interview gye yabadde n'omukyalo ono, ye afunye mu bwakadaama azimbyemu ennyumba azimbyemu n'ez'abapangisa. Olwaleero ndina omukyala alina kyakozeewo e Saudi. Tulaba nnyo abantu bangi bawa abantu bangi abafunye ebizibu ku kyeyo platform. Ne twerabira nti waliwo n'abantu abafunyeemu ebirungi. Olwaleero ndina omukyala gwe bayita Makuna Agnes Atochi. Omukyala ono asobodde okwekulaakulanya nange kamwa kwogera ndabye ku by'obugagga bwe n'envuneekerera. So olwaleero nfunye omukisa okumukyaza okwogerako naye atubuulire ebintu bino yabikola atya, yasobola atya okwekulaakulanya okuzimba amayumba gano mu mbeera abalala gye bagamba nti ssente bazikola baganda bwe bazirya muwala butasasula n'ebiringa ebyo. Tukwaniriza nnyabo. Yes, olira ibo ojja kwongezaako ku ddoboozi lyo obuulire ku batulaba eyo ennyumba zino zizo wazisikira wazijjawa ssente wabbanga nzibe wakolanga nkole otya okuzimba amayumba gano gafaanana bwe gati? Ssente zange nazikola mu maanyi gange mu magezi gange. Wakakola emyaka emeka era obadde mu nsi eki? Nagenda Saudi. Wakakolayo emyaka? Nakolayo emyaka 2. Nagenda 2018 mu Desemba n'enkomawo 2021 mu January. Ennyumba eno ennene ey'amaka wagizimba mwaka ki era watandika otya okugizimba? Nagizimba 2021 nga maze okukomawo natandika kugizimba mu mwezi gw'okubiri. Naye kati bwetyo bweri nsakaale ojeko sigigadde sigikubye plasta naye ewedde. Ate n'ennyumba endala eraga nti ya mizigo gye bakolera eringa ey'amaduuka, eyo nayo nagikolamu ezo ssente ze nakola Saudi. Njagala nteekeko emizigo gyange egyo gy'abapangisa bakoleremu bizinesi amaduuka nange bendi bankomi wendi nga sikola ntandike kukolera. Eri ey'amaka wagizimba kugipangisa oba kugisulamu? Nagizimba kugisulamu nganze ng'omuntu. Ennyumba zino osindisenga ssente nga bazizimba oba bw'okomyewo n'ozizimba? Nabeera nga nsindika ssente zange nenkomawo nenzisanga bulungi nentandika okwezimbira nzekka. Wasindika ssente nga bazitereka? Ng'omuntu azitereka mukwano gwange. Sina wa famireyo? Mukwano gwange nga yazitereka? Nga yazitereka nga nzisindika mu manegulamu. Mu manegulamu n'agenda n'azijjayo. So bwe yaziterese n'okomawo okuva e Saudi kwe kukwata ssente ezo n'ozimba amayumba gano ge tulaba? Nezimba amayumba ago 2. So ennyumba ze twetegereza olwaleero baze tutunuulira ze nnyumba gy'olaba ey'amaka ebalirirwamu ssente empitirivu. Ate teyakoma kweyo ennyumba n'ayongerako n'ennyumba endala ey'emizigo eraga nti eringa amaduuka abantu basobola okukolerawo bizinesi nga bwajjamu akasente. Baganda baffe bangi abeekulaakulanyiza nga bayita mu kkolo bwakadaama ng'omukyalo ono. Basajja bangi abakola emirimu egy'enjawulo n'abafuna ssente nnyingi wano Uganda nga talina maka gafaanana bwe watyo wadde emizigo egifaanagana ng'egyo. Sooka oyongere okutunnyonnyola bino bye bagamba nti omuwala butasasula bwe wabiwona otya okulaba nti bakuwa akasente ko ate ne weekulaakulanya? Nze munnange nze simanyi nti oba omuwala butasasula kasente ko bakakuwanga bulungi. Nagenda ne bambuuza nti oyagala bakusasule emyezi emeka? Ne mbagamba njagala emyezi 4 era buli myezi 4 kasita emyezi 4 gyatuukanga paipa ne bansasula miliyoni 3 n'emitwalo 6. Ne bamala ng'ozinsasula nga bambuuza tukutwale ozisindike oba ogenda kubeera nazo wano? Ne mbagamba muntwale nzisindike era ne bantwala nenzisindika. So omuwala gwe tewamusanga mu buzibu bwonna? Obuzibu mwebuli sisobola kukigamba nti tebuli. Naye wasobola otya okubuvuunuka?
ng'okuyombayomba okukutumaatuma n'ebirala wasobola otya okubivuunuka anti ndi mukyala mulokole ndi mukyala amanyi Mukama ekyo kyennyini kyenkutira abaana abagenda e Saudi bamanye nti bagenze kukola tebagenze kuzannya bali be bagenzeemu si baganda baabo si maama waabo si taata waabo si senga bawalabu ate tebabafaanana so abawalabu bakola buli kimu kyonna kye balaba nga baagala kukukola nga ggwe Munnayuganda naye ggwe kati nze nali nyimirira ku kyawandiikibwa nga kigamba nti tulina okulwanyisa embeera ne tugiwangula so si mbeera okutuwangula nze buli kibi kye baakolanga sisobola gamba nti nalimu ndi bubi ndi bulungi naye nali byonna mbibalansinga bwe bankolanga obubi ng'ekibi nkiraba ng'ekirungi ndwanyisa embeera eri era nenkomekereza nga mbawangula ekitegeeza kwe ekyakuwanguza ennyo okulaba nti otuuka ku bino byonna amayumba oli mukyala yeekulaakulanyiza kutya Katonda nakumusaba mu mbeera yonna ye era nalabanga embeera nga embeera yali ejja nga mpulira ddala nga mbeerezze naye nga nfukamira wansi nga ngamba Mukama nze ndi wamu naawe jjako embeera embi eno oteekeko ennungi amazima ddala Mukama agijjawo n'enguma era ojja kusanga eyo embeera gye banyisizaamu embi ngiwangudde ekirala amayumba gano g'ozimbye Saudi olina enteekateeka egongerako oba oyagalako maawe nina enteekateeka egwongerako kubanga era ngenda kuddayo ebweru ngenda kuddayo okole emyaka emirala ebiri bwe ndiba ndi walungi ngenda kukolayo esatu olindeko omuntu omulala bwe yandikoze ebintu ng'ebyo n'azimba amayumba ago azimba ey'okusula mu nnyumba nnene n'emizigo egyo gyajjamu akasente yandigaye nti ekyeyo nkiwummudde naye ate ggwe ku bugagga bw'okoze Saudi era oyagala kuddayo oyongereko ekintu kyenjagala okuddayo kiri kimu ennyumba nagizimbye sigikubye plasta zonna sizikubye plasta ate ennyumba enene sigigadde n'eri entono esigadde ruumu 2 nga sinzigale kati njagala kuddayo nkole emyaka emirala 2 nkomewo nkube plasta ennyumba yange njigale nzimbewo n'obuyumba obulala obwabapangisa obw'emizigo awo ntandike nfunirewo na kapito yange ntuule ntandika okwekozesa nzekka bino bye bagamba oli okutuukako e Saudi n'agamba nti ntuuseeyo nfunyemu kakadde kamu kati kanveeyo bwe tobiriiko oyagala bugagga wannamaddala ebyo sisobola kubibeerako oyagala kumaliriza nnyumba zo ezo ozimbewo emizigo emirala ate omala okole kapito agenda okukola mu bizinensi ze Uganda ekyo oba olaba nazimbyewo akayumba kali aka bizinensi ogenda kuteekamu kidduuka myera kutunda ngenda teekamu dduuka oyagala kusuubuza bintu ngenda kuteekamu edduuka abantu bajjenga ne bagulaawo kubanga weetuli walungi abantu abakuliraanye ku kyalo boogera nsonga ki ku bizimbe by'ozimbye anti nabo beebuuza beebuuza ennyumba omuntu mu myaka 2 n'akola ezo ssente najja n'azimbaga amayumba naye ekyo kiri nti ozikola mu myaka 2 egyo bwe baba bakusasula ssente zo nga tozoonoonye obikola ekirala abawala abawa abalenzi ssente oli n'akola omwaka n'akola emyezi ogenda okulya ssente yaziwadde boyfriend obawa amagezi ki abo amagezi gyembawa amazima ddala bw'aba agenda nti agenda kukola ssente okuzigaba tagenda kumalaako mu kigendererwa kye kyaba asuubidde nti ngenda kukola asobola okuva wano ng'amanyi nti ngenda kukola ssente nezimbe ate n'aziweereza abavubuka tagenda kuzimba nnyumba era ajja kubeera bw'ati ne Saudi agendangayo n'avaayo ate kikutenda kya bw'abalenzi bano wakola otya okubawona nze abalenzi nabaleka ndi mulokole wabaleka nze nazaala nafumbirwa nenzaala abaana bange 2 n'okkakkana omulenzi n'omuwala n'okkakkana kati abaana bakulu nendeko okufumbirwa abakyala bakuzeekuzeemu mu myaka naddala ku kyeyo batugambira ddala nti bebakyasinze obuseegu bebakyasinze okugaba essente beegula eri obulenzi obuto gwe ebintu ebyo wabibuusa otya amaaso Katonda nayambala Katonda abakyala bangala omunani Mukama ne mugamba ziba amaaso agalaba abasajja abakyala bangala omunani abali e Uganda abatasobodde oba ku kyalo ebyo wazimba ebizimbe ebyo
nga bo wabaleka we bali obawa amagezi kyolwaleero amagezi gembawa bave mu ebyo bakola essente tulina amaanyi abakyala bakulu nze ndi mukyala mukulu emyaka gyange tosobola gyensuubiramu naye era nkoze ate amaanyi nkyagayina abakyala muli bangi mugende mukola esawudi ate essente zammwe muzikwate temuzigaba muzitereke mujje mukolemu ebyamagezi mutuule mu nyumba zammwe ze muzimbye mu maanyi gammwe mutandike kwekozesa muve mu basajja abasajja tebalina kye babawa bannayuganda abakulaba olwaleero abali ku kyeyo nga bakadaama abagenda okukola bewalekayo kubanga waliyo n'okola emyaka 2 era mwosobodde okukola ebyo obawa amagezi ki kubanga bangi buli lunaku abantu bafuluma ne bagenda ebweru okukola naddala abaana ab'obuwala obawa amagezi ki abantu abali mu asolinga nga baagala okubeera mu mbeera oba okuteekawo ebyo byewateekawo olwaleero beewe mukama buli kimu kisoboka kasita wewa amazima ddala kyo kiri nti bw'oyewa mukama n'oyimirira ne mukama n'okugumikiriza mukama n'akuwa amagezi n'akuwa amaanyi n'akuwa okumanya n'okwetegereza amazima ddala owangula buli mbeera yonna bino tebibulamu bajja kutuga nti ebizimbe ebyo si bibyo abantu abo bonna abawakanya ebizimbe ebyo nti si bibyo obawa kigambo ki kuba waliwo abantu bangi bangalo